po jako akawuwo nomwana namusanga yenkana bwati netutontonolera kunkanga. Omubaka president mu district ye Mukono Hajati Fatuma Nabitaka asitukiddemu okuyingira mu nsonga z'abatuuze ku kyalo Nabusungwe mu division ye Goma municipal ye Mukono abaasayirwa ebirime byabwe omwali emmwanyi emmere n'ebirala gye bivuddeko nga bino byali ku ttaka lya James Rugwana nannyini ttaka eriweza yiika 12 lyalumirizaako James Mubiru mutabani wa Reverend David Musinga okwagala okumutwalako ettaka lye eriweza yiika 2 mu Kujju era nti yalifuna mwaka gwa 1952. Mwami Rugwana yaweebwa ekyapa taata oyo yakikwasa nange mu mwaka gwesijjukiranga. Mwami Rugwana atambula nnyo safari n'akinkwasa era bwe bakimbuuza nti ekyapa ekyo nsobola okukola ki okukireeta. Nsuubira ne Mwami Musinga tukkiriza ayinza okubanga alinayo akawandiiko konna akamulaga nti wano wawe. Embeere no yewaliriza RDC Hajati Fatuma ndisaba okuyingira mu nsonga zino n'ekigendererwa ekyokukuuma emirembe mu kitundu abantu baleme kutingana. Mu lukiiko olutudde mu kifo ekikayanirwa nga luyitiddwa yemu ennyini ng'awerekeddwako omumyuka we Richard Bwabye ndisaba asabye banno okuyiga okuteeseganya nga balemenga okusindiikiriza bannaabwe ab'ebibanja ng'ekyokuttale. Mukulu Musinga yagula ekibanja mu 1950 mwemeka. Mwamu consideringa mutya kubanga tekyali wise ogamba nti buli muntu yesotinge n'ababe. Landlord in general would take the mantle buli muntu nakola ki then ne muloka mugabe ebikoze ki. RDC okwogera bino kivudde kuba mu kubatuuze abalina ebibanja ku ttaka lino okuli ategeerekese nga Buyondo okulumiriza James Rugwana nga we yabalemesa ebifo byabwe okubikozesa nga n'abamu yabasalako ebifo byabwe kuyiikeemu n'ekitundu nga yabawanga 5 ku 100 ate ku mpaka kyokka nga kwe bazaalibwa nga Rugwana yalisikira mu mwaka gwa 2022. Mukuza wange oli Taata Biswanka bwe najja nampa ekibanja kugezaako okukikozesa naye okuva ekibanja bwe bakimpa nange ssebo abantu bano bandi bubi omwami Rugwana ne famire ye kubanga ennyumba nga bwayogedde nti ndi wa kibanja ennyumba baginnemeso gizimba era eriko obusolya bubiri bwakomaawo nsula mu nnyumba ey'ettaka neeyiika ne tusula ebweru emyezi 6 kati saawa zino wenjogerera ndi mu y'amabaati bannemeso kola ki kujizimba. Wabula Kamanje nga administrator yagabanya ebintu by'omugenzi George William Sekindu ategeezezza nga bwe bakkanya nga ye yakola ogugwe bw'atyo n'agumaliriza. Ti nakola ogwange n'engabanya ettaka lya George William Sekindu. Saagabanya bibanja nagabanya ttaka. Abaaliko ng'abaana ba Sekindu mu lukiiko olwo olwa consent gye twasayininga twateesa ne tukkaanya nti tutandikira waka waabwe. Kyokka ye Rugwana talabiseeko mu lukiiko luno wabula ng'akiikiriddwa mutabani we ko ne mukyala we nga mukyala we mu kwogera kwe mu lukiiko ebimu ebyogerwa ku bba abyeganye n'akkiriza nti waliwo ab'ebibanja be bamanyi naye ekya Reverend Musinga takimanyiiko era akalambidde ng'asaba waakiri baleeteyo akawandiiko konna akakwata ku kibanja kino. Bwe twajja wano muyinza obutakikkiriza naffe bwe twajja wano tetwamusangawo twasanga taliiwo ng'omuntu mwasanga wenju temwemulugunya banga nange obwedda nsirisenga mwogera tetwamusangawo ng'omuntu naye nga kyeŋŋamba ate okubanga alina ebiwandiiko bye kyaliwo ono munnange muntaaseeko taata. DPC Abubeka Musiho asabye abalwanagana okukuuma emirembe kubanga buli ludda lukunga abanene okuva mu gavumenti omuli n'abakuumaddembe okubalwanirako. Mobilization ekolebwa side ne side wikinga emwe mabege waliwo omuntu yankubira essimu ng'agamba captain sinaba kumusisinkana simumanyi physical yagula ekibanja same place naye nga ndowooza tebamuwa mpapula so groups zonna zimobilizinga abantu abanene oba be balowooza nti bamaanyi babayambeko balwanirako. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Sula mu nnyumba ey'ettaka neeyiika ne tusula ebweru emyezi 6 kati saawa zino wenjogerera ndi mu y'amabaati bannemeso kola ki kugizimba.